Ku mpingu ne Munabedi Lutale, Lieutenant Colonel Dr. Kizza Besigye bwe basindikidde e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'E12 omwaka guno lwe banazzibwa mu kkooti y'amagye Makindye. Ssentebe wa kkooti eno Brigadier General Robert Freeman Mugabe okuwulira emisango egibavunaanibwa n'okuwa ensala ye. Bano bakwatibwa ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde mu kibuga Nairobi ekya Kenya ku woteeri ya Riverside. Okusinziira ku ssentebe wa kkooti eno, bano bavunaanibwa okuba enkiiko ez'enjawulo, okusonda ssente okutaataganya ebyokwerinda by'eggwanga, okusangibwa n'emmundu ekika kya pisito n'amasasi. Okusinziira ku bapuliida ba Besigye, abantu bano okuva lwe baakwatibwa tebaafuna mukisa kwogera n'abapuliida baabwe okutuusa eggulo lwe baleeteddwa mu kkooti ekityobola eddembe lyabwe. Kubanga fera tukimanyirwa muno omuntu yenna bw'akwatibwa asaana okubuulirwa ensonga lwaki emukwasizza n'okubuulira ab'eŋŋanda ze oba okumukkiriza okubuulira ab'eŋŋanda ze bannamateeka n'abasawo wawaali n'ekyo ekimukwasizza. N'engeri gye baakwatibwamu emenya amateeka ate mu ggwanga eritali lyabwe. Mu kugenda yayita Ntebe naye mu kumukuba bamuyisiza emalaba mmotoka ez'olukale, kyatugamba yali mu mmotoka za bulijjo ez'olukale era bamuyisa ku booda y'emalaba, at least atugamba yalaba ekigambo Malaba border post. Tukitegedde nti n'ebintu bye baalina baabibaleesa mu woteeri mwe baali, kyokka g'amasimu ne gatwalibwa abaabakwata. Kye baakola baakubira omuntu atera okumuvuga ng'ali mu ggwanga ery'e Kenya, ne bamugamba omuntu w'ono yafuluma naye teyakomawo, ate alina kufuluma lwaleero mu hoteeri check-out time ye ya leero. Tetumanyi oba olina ky'omumanyiiko oba gy'ali. Kati kyekimu ku kintu ekyatuleeta okukakasa muno bamukutte. Munnamateeka wa Besigye Ronald Samuel Wanda agambye nti bakwataganye ne bannaabwe abalala okulaba nga bazuula ekituufu ekyakwasa abantu baabwe mu ngeri eyo. Tulina Pan African Lawyers Union, ne tuba ne ICJ, International Commission for Jurists, then ne tuba ne Katiba. Eno essaawa we twogerera baligezaako kyonna ekisoboka okulaba nga bafuna information emala ku kikolagana n'okukwatibwa kwa Besigye ne Obed, n'okulaba nga basobola ofuna obutambi nga bwe baafuluma mu Riverside Apartments, ani yabajjayo. Ono era atugambye nti ekirungi omuntu waabwe teyatulugunyizibwa wabula ng'alina okufiibwako mu ngeri y'enjawulo olw'emyaka gye. Batera okuba n'endwadde nga sukaali, pressure. Naye olunaku lwaleero omu ku baganda be Dr. Olive tumusuubira okugenda ye Luzira asobole okwogerako naye nena asobole okulaba kyengeri gy'ayinza okumuyamba. Yakulira FDC ekiwayi kya Najjanankumbi asaasidde nnyo munne Besigye wabula n'amuzzaamu amaanyi okubeera omuvumu. He is a strong-willed person. He has a desire to see that we conclude this struggle, and I want to say to him, he should keep there, keep fighting, we'll fight along. Patrick Oboy Amriat agamba nti ekikolwa kino kibateeka mu kaseera akazibu bo ng'abali ku ludda oluvuganya gavumenti naddala mu kiseera ky'akalulu ekibindabinda. It creates fear within the opposition. It leaves us with very little space within which to operate as the opposition and paints a grim image of what we should expect ahead of the election of 2026. Ono alaze okutya mu kiseera kino okugenda mu ggwanga lya Kenya gye beetayizanga edda okubanga ate balinga abeefuulidde bannayuganda naddala bannabyabufuzi. In the past, during the days of Idi Amin, when people felt uncomfortable, they actually fled the country across the border into Kenya and even got employed as teachers and other public servants within Kenya. They were well received. Today, it looks like you go to look over your shoulder when you are in Nairobi or in any other city in Kenya. And I think that makes it extremely uncomfortable. Kinajjukirwa nti Besigye ne Lutale si be basoose okukwatibwa e Kenya ne baddizibwa kuno nga ne gye buvuddeko banne FDC 36 baakwatibwa oluvannyuma kkooti n'ebatakka akalu kaayo. Susan Nanyanzi, agafeeyo ku Spark TV.